Sajja mbuze mwa mchele. Erinyuma muri muki. Omputa. Njagala eri mu nyama. Nice. Papa tu awasi musoko yaji. This is fried. No, this is boiled. This is fried. Okay, 1, 2. Chakola. Byono nyezo gamba. Kabugo yadduse dda ku layini abula bannange Kabugo. kankukwate ate ono nga nsikuwaddeemu Kwata dope. gumite Amabino lwawo biraba Abasiraamu kitegeere wasembayo temutuukayo. wasembayo tutuukayo. sigenda kulya Abasiraamu wasembayo temutuukayo. oyo bagabe balina n'ebyetu Iri ku kidolero sigaka. Omugiga okukyalo omwojo wabunyirwa kambakwate nze kolega gwa bakwata waliwo envazi sisobola kulina bino kati manya kati mabi I eat a little. Nikolo nga tomuyisite mulese Kana tekalezi tulira nfa sako video Baze muje mu mbozi ya muyangulako emmeza. Munyumyeko mpola mpola. mami tuli eno tulaba Kimala nera so kireka. Simboge. Jangu tulye. aziba kituli Thank you. Go, Ibra. Muve wadda yasi. Muve ofune nyama yange. Oyala kufuna nyingi. Anjagala nyama. Muve wa. Bakuwe. bagalo nama ekifo ekinene Moya amagumba. Mama ne yanziza. No. temumuteeka
Totwagala otugende. Ati mpulira yo claim, yo busy claim. Hana abamawulire babadde ki abamawulire? Batusonyiwe bannaye. Bona tusonyiwe. Kuba bannaye. Lwaki bibanyiiza. Lwaki tuyambadde bula? Bula. Kati awo oli safe? Very much. Tompaamu. Yo. Agambye omukyalo oli ogenda otuula naye wabweru awo akubuulire naye omuyiseko omuleseeyo oli Tuulako ne banno mulye. Mulye. Banne mujje tulye. omukyere mungi Bana we nsajja mkuze muwa mchele. erinyuma mulimu ki ompuuta njagala era erimu nyama. Nice. Chapati wa wasi msuko yaji. This is fried. No, this is boiled. This is fried. Okay, 1 2. Give me more of this steak. Ejo afuya balasi. Kati mwagubala mali atali wa wano. Ani emoji bisabana mu. Bisa. Singa kivolo kya spice of Bane kulya kufa, kulya kunywa. Nice to see you. How is your Sunday? Welcome back from service. Yes. Oze kwebaza oluvannyuma lw'okufuna ekivule kya kabi ku Serena Hotel. Nzize kwebaza Katonda olw'okumbeerawo. Amidst everything, obuvubu obungi, everything I went through, show yakuwa mu mirembe, and I have to thank God for that. Yes. Nga pastor bwagambye nti abayimbi abasinga bajja ne basaba ekivule okufuna abantu naye bamala ne batakomawo kwebaza nga bamaze okuba nga bafuna amajja. Yes. Gokomyewo. Yeah, nze nkomyewo because ne wemba nsaba Mukama bona okingo yanja kwebaza mu lwatu. So mbasaga ate Mukama musubiza aleme kwa tena musubiza. Every time I pray I'm like God nyamba kino chimpe bona chimpa ngenda kwebaza mu lujjudde. So I make sure Mukama bwa chimpa always I come back either I post about it ninga Mukama ochinkoledde oba nchogera ninga Mukama tuwachikoze because aba yachinkoledde. I don't take it for granted. Let's talk about the project y'abasingle mother Jogambi naddala mu church of raisins nti mwali mulina mwalina okunoonya abasingle mothers bayambe kutandika small businesses. Yeah, ofunyeyo omukubo. Ofunyeyo omukyala alina abaana 5.
abadde akaaba she's stranded alina business yasumbuusa agamba tebitambula basula njala ne mugamba business wabanga akitegera bulungi tutyongeremu ssente afune very good location agirongoose afune ssente zizabirire abaana be nga takaabamu alenjala etuluma kubanga okusinga omuwaayo ssente ntini muwaddeyo ekyabiri oba ekyataano wakiri omusenza business n'akola business obanga muwadde ensulo they will never lack again. Yes. Abasigadde ogenda bafuna wa era ogenda bafuna otya? I'm here. Any mother who is out there, I have like 2 more chances for single mothers out there who need help. And going to business maybe every time I'm here for you because I know what we women go through, and I want to support everyone in every aspect. Talk to me. I will help you. Sure, Serena, ya wedde naye wadde olina okubeera ne extras. Is it Arua? Walina obeera ne Kenya, just like you told us? Yes. Ezaru was really affected because of Ebola. Because even ours was almost cancelled. Thank God. I think it's the last show. It happened in Uganda. Because Arua this weekend, but this has a notification. So maybe outside Kampala we are going to go. Yes. Tugenda Kenya. Yes, we are in Kenya. Tugenda Rwanda. We are planning, doing proper plans to step out. Because now no more shows in Uganda as far as I'm concerned. Yes. Okuddeko ku kivulu kyennyini kyabadde positive nnyo naye kusinziira nti ebbanga lyonna build up gye tuzze nga tukola tubadde nga mu rehearsals n'abayimbi ab'enjawulo okuviira ddala kuba Kitaka, Daddy Andre, Feffe Bussi, Gravity Omutujju, Navio, Nina Rose, Coco Finger ne bonna tebalabiseko ku kivulu. Baba bawayiriza amanya agamu g'osomero gawayiriza tegajjako mu rehearsal yange. Abatazi I think bakwatiddwamu. I cannot blame them. We all have different schedules, we all have different programs. Omuntu asobola okulemwa okukola kyeyeeyama okukola because of things they cannot control. Kati singa obukulu nti at least bampagira in the beginning. I always look at the positive side. Since I'm the negative side, my whole more is moving positive energy, good energy. So those who failed, I pray next time they don't fail. Either way, I'm coming out here and I'm going to achieve them successfully. How was the communication? Before you go off that, the scene with Abantu Amuga, you have had the strongest collabos with them. Yeah. That collabo almost 2 to 3 collabos that was performing it's better. A guy like Feffe Bussi, him not showing up, I think Kuyiyo was showing up. How do you go to Techintwala in any way, because one thing I learned when I see you cannot control everything. There's an agenda come so we must ga namugamba mujango nyimbireko nangamba agana kujja n'atajja ate mwagala museko busamanyi. I don't sinajija kamanyi mbola kye nina kola and I move on. Were you disappointed before with artists not showing up? No, I wasn't. Oh my God, I wasn't disappointed. Abantu bakwatibwa omuntu asobola okulema okola kyalina okukyaya kusuubiza okola. It's okay because my poster didn't have Karole featuring. It was Karole, the power within. Abali bagala okumperekerako bazze abalemeddwa and it's okay. Yes. A lot of controversy yabadde ku kivulu kyo. Analabeko Prima Kadashi ng'agamba nti audience nene nnyo gye waleseeyo eya maybe cricket over oba ebivulu ebirala ebya outside. Serena wali tonnatuuka gikuba. I will not talk back. That's a fellow woman. I know she knows what it takes for someone to work hard to achieve something. So for her to come out and get a bad about a fellow woman, she disheartening. That's all I can say. What was it yeyo eya dancer yabadazina ne dance for Momulala, but of course yes. Tony. Oh, namujabulaya. Dance wange yali agenda bweru yakomye obukomi for my concert. Yali agenda Malaysia. He just came akiradayo. So he was just doing what he came to do. The VIP gundi bo ba VIP guests bo ba feeling uncomfortable. The show was done. They could tell it was done. That was the last act. Most times show ebere go watch like a date share with the obo chiraba ambo. Ochibakola chechigaddewo chichigaddewo. So you always stand up and go. They could tell that they were VIPs. He was my guest of honor. It wasn't because of the content. It was because it was the last song and he could tell. Yes.
akasembayo kokka tubadde mu church pastor Bugembe n'akuwa eddimu eddene eddimu omulimu where you going to be handling all the artists okuzimba and you know aba artists emitwe eminene gye balina will you handle and how are you going to go through that? I think kino si kyange kya pastor, so they will do it for him, not for me. Just omulimu gwe ntusayo message pastor yabagambye tugende tusabe tuzimbe church. So we banaagala jaba bajemedde Katonda na pastor sings. Okay. Thank you so much. Kale. Nedda njagala calmness eyo yes seri busungu teri kirango ina please on your heart bakala kavuga te kasi oli kamera Feffe waliwo obuzibu ne Feffe waliwo obutaka sina buzibu naye seriously Carol I swear to God sina buzibu naye anto ina tuulira na mbu waliwo kamwe mu mafuna misunderstanding with Feffe. By the time wajira kuyiyo mwali muyo we yajira kuyiyo mwali muyombiye nga twayomberawa. But it's a week after his show you showed up. It's just a space of a week. Yes. 2 weeks. Ova kuyiye tubala 1 week inodda kuyiyo. Kale. Everyone will be like, why? Banange, in this world you cannot control everything. Only God has control over everything. Some of us, we just live life how we want to. As long as you have peace, life comes. Yeah, I have a lot of peace. If you didn't come, it means it wasn't meant to come. I won't fight for that. Wabadde ku stage wa government, I have a surprise for you today. We're introducing as your Noga, but not Feffe Bussi. Yeah, because normally they think it's the surprise of the night. But this time he was in the sub. I wasn't even counting on him in the first place. Hey, ngati yakola rehearsals. Well, so that's how far you guys go to at distance. No, like we used to see the Munga accounting on each other. Yeah, that's true. That's true. At the moment, like how we cannot control everything in this world. Yes. Karole session ine eyokubiri wagitandise na nyimba 3 zonna nga za Feffe. It's a collaboration, but then oboga nti wadde tomubaliddeko nga a full session, second session wagitandise na nyimba ezo. I think nazimbye. Yes, no imane parties. That means nali nsobola okola ki? You have the strongest song olwakwata mu COVID. Mulukolera na acoustic, I think. Ebyo byoli. And everyone would love to see you nga muli ku stage. Bajja tulaba someday, maybe not December, some other time, probably. What happened to Aroboy? Yateka post n'agamba nti ali kujja Uganda. Because of this Ebola thing, many things happened and many things changed. Yeah, we are sorry about that. I don't know. Yeah. Was this in plan? Twalabi abayindi abamu bavuga empodi. Babadde bazime ku attend. Babadde bazze like so Kabako, like so Aziza Zion. Was this part of the script? They were. So Aziz came to my rehearsals and tukola kakayimba rehearsal na Pabla Namuko, Wemba Kayimba, Ebyokuyimba, na everything. He's a good man. I want to thank him for being such a nice person. He's a very good man, yes. Everything in our show was well planned. But it looked like we didn't plan, but now we're going to do abantu mu audience, it was everything was well rehearsed. And everything was well planned for. Yes. Have you reached out to each of and every one of the artists who missed out on coming on the concert? Missed out? Yes. Yes, abataze. I reached out to them. Yes. Babuza babali okay. Ngenda bakubirako. Badde sinawane mumpadde idea. Bala ikabe bafunye obuzibu bambi. Ngenda bakebelako na wefe okay. In good faith. In good faith. Yeah. I'm seeing even. Akanako. Lero watu someone ayansabira wano Sunday eri ewedde ngenda mu concert yange nebaza nti buli kimu kyatambudde bulungi abantu bazze bulungi
ne pastor yazze n'atusabira era mwebale nnyo kunsabira nakuntera musaala nakumpagira Mukama abampeera omukisa. I love you so much. Thank you very much, Pastor. N'omukyalo ono n'abaana bwe kimu ky'oyitamu Mukama akulaba. Yensonga lwaki wazze nga nange nazze kubanga mbadde nkunonya tebaleti nkunonya. You're going to tell me your business gy'oyagala okukola ngenda giteekamu ssente kubanga ate awo bankuwadde awo basikuwadde mazzi basikuwadde muzinga nkuwadde ensulo. So ngenda kuteeramu ssente mu business yo gy'oyagala okukola tugifollowing and make sure that it becomes a success. Yes. Osazeddako bamuteekeyo waggulu nga yeebaza ng'ebintu byakyuka. Mukama akuwadde omukisa n'abaana basomye ne kala akuwadde business ne manager we kati mugende muli mu kyokulya. Naye ebiseera ebisinga bwe tubamala ozaala bambi obulamu bwayo bwonoonekamu kakatono. Abasajja abalekawo some things happen. So twalina project ey'okuyamba omukyalo oyo wabweru. Tusaanyiza okuba nti kati ate tumusanze wano. So bwe tubadde twagala tutuule naye tumubuuze business gy'asinga otutegeera tugisapootinge aleka obulamu obwangu. Kagende wa Karole Kasita oli manager naye oli ye boss. Ani boss? Boss jangu apo stuka Tishai bana Karole Kasita kati bano bonna baanabo kukuleko Karole Kasita ne manager mwena abafaani ba Karole Kasita abamulwagidde mwebale nnyo kuba tumaliriza nga naye agenda kuyamba hajati ono n'abaana be naye n'omukulu yesimanya bamanyire kituliko ezagamba abantu nga baaki Karo mwebaze banaye Karo yajja netusaba ndoza Karo yes ye artist yekka amanyi okujja n'asaba Mukama bwakola nadde okwebaza abala bayiteeyo. Bagenda mufunira essomero ne bagamba bagenda kudda mu batulumbe naye tebannaba nga pasita mbadde njagala kusaba bulungi nti ng'abantu pasita ndisinga omumaama oba abaana ganongose emirundi ebiri tetulina we tubeera n'abaana bange abaana bange baagala osoma naye sirina busobozi tunasumbuusa napasa abadde tusaba onyamba ofunire ku baganyamba ne ku baana bange nange mbeeko ng'omuntu mukyalo bansikirira n'abaana abaana bange be batasoma sirina busobozi tukyonna n'olunaku lwena tusanga pasita kuva kuola okugoberera ku TikTok buli sawa otwogerako pasita otwogerako naye kusaba onyamba ofunire ku baana kukwatako n'abaana bange pasita tubeeko bulungi. Agati ono ye bafunye wadde abayiwaibire bagamba bajja kuddamu bankubire bampiti naye twagendayo ne bamuwandiika situka tufa akagenda kusaba Lydia nwa Brenda kati okaabira ki Mukama yakoze munnaye nawe weebaze Katonda. Tulina gwe kikugambe amaziga agaliwo Mukama yeebaze kakati ngenda kusaba waliwo amasomero agayamba Zion Schools Mr. Godwin by Uganda, they are really good. Why is it to Yamayoko, Mercy Child Care,
sikatusaba mposa ezo tuyamba emikono so mu meeting ne family mumanye tujja yimirira nabo Valero nakutera kunasitikizimbula nenjira yako omukyala kanjira ebitujje anayinza bamusomwe naye kakyogere wabinaze wana bana bange bankabira njala omwedde mutwatudde walemaedderetumaze magamba kitegeeza tebagenda okuwulira tebagenda bitegeera bana batwale ku church restaurant basoke balye tebagenda tegeera nakimu naye ndi dakiika zange zawedde anze mwadde emitwalo 5 bagwebalasi sebanga asuubula ebintu e Dubai bw'oba olina byeyagala okuva e Dubai oyitira mu sebakago temufaayo okola emikono sente ziggwawo emmere eggwawo naye Mukama tusabira abantu bano omukisa ennyumba yaabwe ebe ya mukisa wabakyalidde tebalidde mabega werola mwami Obed yakutekono tusabye Mukama obawe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo amen kati sebanga atwadde emitwalo 5 then bano bagenda kutuula nammwe tugenda naffe kugenda kusabiriza amasomero tubagambye waliwo noono Mukama yerozibwe nnyo kakati mugende ku church restaurant basooke bafune ekyoku wali nasomesa bina tebagenda kukwatamu nakyo wegwani erinnya Anisha oyagala okusoma oyagala kubeera batonyegedde kyani sanyu byagambye sanyu mazina gasa kama akulomesa oyagala kubeera ki omaze okusoma Anisha looya Karole Kasita